bwe kibanga omuntu Allah gwe yatenda nti zaluman jahula ajjudde obulyaza amanya n'obutamanya akisika bulungi mu magezi ge nti pepa ya P7 tebajiwa mwana wa nasale, pepa ya senior 4 tebajiwa mwana wa P7, pepa ya senior 6 tebajiwa mwana wa senior 4, pepa ya university tebajiwa mwana wa senior 6. zino researches zibakola batya zibakola bana abagenda okufuna PhD abagenda okufuna masters abakola batya abo nabo tebagibanje eyo ate ono wabbachala sibe kiri kakati ate Allah omujjuvu mimbabi awulan tasobola kubeera ng'ekintu ekiriko okuyita kw'abantu akiwa abantu abatasobola nga tebakisobola ng'okuyita kw'omuntu tawhid bunabeeraawo nga bw'osingana omuntu nga yeritayalinga mbuyolo okuba mwavu nnyo ebiddiini tasobola bitegeera mbukubanga mwavu nnyo ebiddiini tasobola bikola atya oba mbu teyasoma mbu ebiddiini tasobola kubitegeera nam omuliro gw'omukulembeze so eggwanga empera eyali akulira empire kuba empire yabanga etwala amawanga omuliro gwayingira ne kasenkubuge akasamize akabeera eri ku lusaalu nam akasiima okuba neeyirizi gwennyini jahannama ennyini gwatekamu ne empera so nga empera yali atambulyako ebintu bingi ebyamaanyi okutambuza amajaago n'otambuza ebyenfuna by'eggwanga n'otambuza politics ali ku international level teri kubuusabuusa nti oba olina hudhuq ey'ekika ekyawaggulu kakati ebyo Allah tabivunaana senkubuge ebyo byokutu ebyo tabivunaana senkubuge kikyamuvunaana kubanga amanya nti eyantonda nga saaliwo atambuza enjuba n'omwezi yalina okusinzibwa mu butuufu kategerekese ekyo Allah kyabanjani senkubuge ekyo kiriko okuwona kwe bwakireeta empera n'atakireeta empera ng'agenda mu mulyo senkubuge ng'awona empera bwakireeta senkubuge n'atakireeta senkubuge ng'agenda mu kyoto empera ng'awona kitegerekese era abantu abalowooza nti abantu abagaggaabo ne batunuulya nga balinga ng'alaba nti babagagga okugaggawa n'okubeera obulungi kabonero kakuzikirira nedda okuzikirira kwetooloolera kukozesa bulungi magezi go ku nsonga Allah zeyateekako okuwona kw'omuntu kitegerese bannanga ab'ebitiibwa enkozesa gy'okozesaamu amagezi go nam ku bintu Allah byeyateekako okuwona kw'omuntu n'okuzikirira kwabwe enkozesa gy'ogakozesaamu yeriko okuwonako yeriko n'okuzikirirako kitegereka tolowooza nti kutambula nga siripa emu ya bbulu endala nga ki oba okwambala engoye enjabifu oba okubeera mu kasiisira oba okubeera mb'olwejjeerera weeritayalinga gw'oli eyo kubaliwo abantu botuuka n'oti aca ni kati noono eddiini kabeera ng'aluŋŋama n'agenda ku kigali n'aluŋŋama n'agenda ku irizi n'aluŋŋama n'agenda ku busunko n'aluŋŋama n'agenda ku ki kabeera ng'obuluŋŋama obugende wa shayitaani abulina kitegeeza nti obuluŋŋama obugende wa Allah yabukaafuwalira kitegereka alimu amagezi agamba nti waliwo ekisinzibwa ye n'alondako ekigali ye n'alondako lubaale kati aga amagezi ge yakozesa obubi n'atagateeka mu kifo kyago geruka kananga ali mu kyoto n'efira awona kitegereka ku dunia nga abadde muyinike ate ku akhira n'abeera saabayinike saba Allah tasembalembi